njagala kino mukitegeere bulungi. Museveni akimanyi nti abamulwanyisa tasobola kutuwangula senga tusigala tumulwanyisa. Kati atutege emitego ayagala tubyesonyiwe tubiveeko. Mau yazza alina bye yeetisse. Nobati Mau senga abadde Muganda baali gambye Abaganda bannaye mukategeere kano point eri mu kino enkulu nti abasiru bali mu buli tribe. Museveni alondako bulonzi naga nkozeseeyo musiru ki mu tribe ki nga agenda nga amaga ndi ani ali awo Ssemujju Nganda jangu. Abasiru bote bajja kugwayo ate tujja munenya kuba ye musiru ye wa mululu osegedde. Kati Museveni yaleese Mawube Mau mbu ababaka ba parliament balondere muki balonde president nga bamulondera mu parliament. Imagine nga Ssemujju Nganda Kazibe Bashiri bano bamuwanga Kivumbi nga yagenda okulondera president. Imagine muna Uganda abamu muli eyo mwebase naye luno olutalo mu kitegeere lubakakatako ate muyino lulwana mu mbeera yonna ne bw'ono oluyigino walinga otya lulujja kunoonya. Mwe mukitegeere nti tulina omusota mu nju enswera. Kati waliwo munnagamba nti engeri gy'oli mu nnyumba bw'onoogikubako omuggo ejja kutaanuuka. Oba mpulira? Kati abanga agamba nti gwe weebake nagwo era mujja kuba weebase ogigujje gukubojje. Ye Museveni mu Uganda olinga ayina enswera ayina emisota mu nnyumba nti ekifo ky'okugamba nti katugiyiiye engeri gye tugigoba mu nnyumba banno bajja kuddaawo bakugambe gwe eyo enswera woogikubirako omuggo egenda situla ki omutwe. Owulira egenda kuba ya busagwa nnyo naye ate bw'osalawo n'ogaaka weebake era ejja kusanga mu buliri ekubojje. Kati ki ky'oba ogenda okukola ky'oba olina okukola ekusange nga weebase oba ng'osituse. Museveni ayagala tuleetera lutalo ng'olutalo olwo kuleka musota tugwesonyiwe twebake gubojjeko nga bwe gwagadde gutwale era atuleetera entalo ezo ng'entalo kati kino ekyokulondera mu palamenti kisala sayidi zombi. Nti bw'osalawo n'osituka nga Munnayuganda n'ogamba temujja kukwata ku constitution yaffe mujja situka. Osegedde omukulu amala alagire mubireke wamala olagira mubireke nga mwe muddayo ewaka mwebaka buli we mwekalakaasa okwekalakaasa okw'amaanyi ennyo kugenda kunafuya okwekalakaasa okujjako Museveni okujjako nga musituse Museveni kuvaako. Tuyina okukola olutalo luno nga tulukola Museveni kuvaako. We tuba tuyimiridde ku constitution kubanga Museveni constitution yokka si gyakutteko ate si gwe gusoose gikwatako si bye bibi byatukoze byokka. In fact tetwetaaga na kulindayo kibi tuyina na kusituka kumujjako ng'olutalo lwe tumuwa lugamba tetukyakwagala tukukooye genda. Naye kasita tudda mu bino mbu kupointinga bw'akola bw'ati nga tujjayo enjala mbu kati we mutuuka ne mujjayo enjala ne kitaggwa olwo mugenda girabanga defeat ate nga ye pulaani ye nti ayagala buli we mugirabanga defeat abagambe nti temunsobola nze ndi unstoppable olwo mubiveeko. Era ajja kuteekayo obuvubuka bwe n'obulenzi bo ng'omulimu gwabo gwe bujja okukola Kyagulanyi enwana gyalwana ebyo nedda. Kitegeere kino luno lutalo Museveni tasobola luwangula. Ffe tuyina chessboard ffe tuyina n'amapeesa amalamu ayina yakuŋŋaanyiza buccokolo yeetaaga chessboard kwagenda ozannyira. Chessboard kyeki be bantu ffe tubayina Kyagulanyi abayina teriyo muntu abayina atasobola kuwangula. Ekyo mukitegeere. Luno olutalo tetugenda lwanyisa Museveni leero oba nkyo oba koosa nkyo oba n'oluddako lino tetulwanirira WhatsApp group tetulwanirira magi nti lisusoolye tulwanirira ggwanga Uganda. Eggwanga omanyi kye kitegeeza
mwabayingira mawanga amalala n'osabirira senga bakuwa obutuuze ne bakuwa kyasayiramu n'osabirira olwana okuliyingira ffe lyetulwanirira eryaffe oba okisegedde tuyina okujjamu omusota oba ngeri ki oba ddi kino mukitegeere nti eno mmere tuyina ogirya oba tekulinva oba leero osimanyi tebaataddeko dessert oba tekuli ki mu mbeera yonna tuyina okukola ki okugirya osigedde kati bino byonna agenda bireeta n'ebirala bingi bijja agenda keera enkya akugambe nti NUP kati tekyaliwo amala akeera enkya akugambe nti kati Kyagulanyi nedda tetukkiriza wano mukitegeere kino point enkulu kusituka Museveni kumugamba nti gwe ssebo wano tetukwagalawo lino eggwanga si liryo lyaffe genda tukukooye oba okisegedde tusituke bannayuganda tumuwe olutalo ng'olutalo lwakumutwala omusajja nagambye eno nswera eri mu nnyumba yo kati waliwo abali eri ebbali bagamba enswera nkambwe ennyo wonoogikubako omuggo kyokka eri mu nnyumba kati oli abanga akugamba ennyumba gireke nti eggwanga lyo lireke vaayo eyo Uganda yaffe yeeyiyo toyinaayo ndala ne bwogenda bugenzi mu ggwanga ddala n'osalawo obesingire eyo kijja kutwala omwana we naye tajja kutereera n'omuzzukulu tajja kutereera mpozi omuzzukulu w'omuzzukulu yajja okuba nga ateredde kati egyo emigigi emeka gy'oba otuze naye wano kusituka busitusi kunyiiga obulumi bwo mwe buli bujja kubaamu ekyo mukitegeere tuyina kuwa abuterevu yono ye mukulu Omar Kiseka ndowooza mumwerabiddeko kwaniriza kujjika media wasiibye otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi kakati ensonga eziriwo ensonga za Honorable Norbert Mao nga bwe muwulidde mu katambi ako kubigambibwa nti essaawa yonna agenda kubeera nga atwala proposal ye mu parliament okubeera nga bakyusa okubeera nti omukulembeze talondebwa abantu omukulembeze w'eggwanga nti abeere nga talondebwa abantu wabula nga parliament yeteekeddwa okubeera nga emulonda nga bw'omanya ab'opposition bo batandise dda okubeera nga embeera eyagala oteekebwawo bagikubamu ebituli bo nga bagamba nti kyandibanga kino gavumenti yeyagala okukikola oluvannyuma lw'okukizuula nti gavumenti tekyayina buwagizi buli awo mu bantu kati baagala bateeke mu palamenti gye basobola okubeera nga bayinayo bamemba ba palamenti abawera era nga definitely baba bajja londanga President Museveni oba ekibiina ekya NRM kyekiba kisigala nga mu buyinza oyo nno ye mukulu Omar Kiseka kansubire mumwerabidde kunawe osobola ogenda mu comment section nobeera nga ompa endowooza yo nga omulabi golowooza okulonda kwali sigadde mu bantu oba owagira Norbert Mao okulonda kutwalibwe mu palamenti babeere nga bamemba ba palamenti be balonda omukulembeze w'eggwanga kusaba ogende mu comment section butereevu obeere nga ate onteeramu endowooza yo ate bwe tuyongerayo mu mawulire amalala ye Grace Khan amaze n'apondooka amaze n'ajjukira ennaku ye amaze n'ajjukira Bad Black wajje yamujja era bw'atyo n'abeera nga yeetonda era ng'obubaka bw'okwetonda abuyisizza ku WhatsApp status ye nga bw'ogiraba ku screen era ng'endabeera nga mbukusomeramu nga mbukuyisizaamu mpola mpola obubaka abuyisizza ku WhatsApp status n'agamba nti yali nsobi nnyo tasobola kuva mu muntu yamubeererawo omuntu eyamulaga abantu abamuyamba ewa bujingo ba Susan Makula ne bamuyiirawo omubiri nga basinzira ku Bad Black olw'ensonga eyamutwalayo okujjukizako ko katono wabaddewo okusikaŋŋana omuguwe mabegakaawo n'okweweereza ebigambo makati ga Grace Khan ne Bad Black nga bayomba nga beevuma kwegamba nga social media yonna ewuuma olw'abantu bano ababiri era nga Grace Khan yalangira Bad Black nga bwali malaya ng'abaana wabazadde mbataata ab'enjawulo ng'abaana be bali ab'empiso kwegamba ne Bad Black olwabiwulira naye n'amuddiza
omuliro n'amulangira buli kimu n'amuvuma ebigambo ebinene nga mumanyi Bad Black anti tagwayo n'amuvuma ebigambo ebinene byonna n'abimalayo. Ekyasemberayo ddala n'alangira mutamuwala we n'amulangira okubeera ne siriimu era n'agamba nti ye yagendanga mu ddwaliro n'akimiranga muwala we ye ze yayita ARVs. Ffe ze twavvuunula ne tulowooza nti yali agamba ARVs. Oluvannyuma bye yeewakana nti ye teyali tategeeza ARVs wabula yali ategeeza RVs n'atuwa ne meaning eyakyo kye yali ategeeza. Kwegamba ffe ne Grace Khan n'abalala bo baakitwala nti yali agambye nti omwana we yalina siriimu era yagendanga mu ddwaliro n'amuleeteranga eddagala erya ARVs. Ndowooza mwenna mulimanyi era nga ekyo kyajjako Grace Khan ebigambo ne biyitirira Grace Khan n'akasuka nga ne Bad Black bw'akasuka. Kwegamba lubadde lutalo ku ebadde wiiki ya kusikangana muguwa naye oluvannyuma nga bw'olaba ku status ye Grace Khan avuddeyo n'abeera nga ate yeetonda nga yeenenyeza Bad Black nti onansonyiwa era nga bw'olaba mu screenshot amugambye nti "Hey big sister at Bad Black, I am so sorry for whatever happened between us, for mom and dad's respect plus your kids and my daughter. I was just upset and I can never disrespect a person who has ever been there for me when no one was. I will do a public apology for you, Mama Jonah, and thank you for clarifying about what you meant. I really love and care about you and your family. God bless you." Yeyo nno message omukyala Grace Khan gye yaweereza Bad Black oluvannyuma lwa wiiki nnamba nga waliwo akanyolagano makkati ge gyagagga Grace Khan ne Bad Black. Kwegamba mbufunze yeetonze era n'ategeeza nti agenda baavaayo akole public apology, agenda baavaayo yeetonde mu lwatu kubanga bulijjo beevumira mu lwatu, bulijjo beevumira ku mpewo ku mikutu egya social media. Kati aba alina okuvaayo ne yeetonda mu lwatu naye nga geego nno agava ewa Bad Black nga kwogase n'omukyala Grace Khan. Si buterevu nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media era nga gwe nawe natanaba okulabikanga osubscribinga genda maaso subscribinge olaikinge okomentinge ate era osharinge toyala kutandinga on notification bell yo buterevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba osanga akalango onawuna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira ewaka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale n'olw'ensonga eyo muzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.